Palaso genda okulumba Lion Skin fe yatuzanyidde omuzanyo gwotalabangako bekozeko emizanyo gyabwe nga tetugiriimu wabula nga naffe twade tulina muli nti omusajja ono litutuuka ddi naffe ensi nemulagako nti ensi yamukowa ensi yamulagiddeko bwe nga temukutteeko kati gwe okusima kuyagala kubeerera ddawa. It is high time tugambe nti no respect Palaso. Era buli gwolaba dragging a national platform people power mu lutalo olwo aliko akabuuza entegeera ye. Olwaleero baddamu ne bakola olutalo olulala eyo yegenda okuba diversion kubanga omu yalumbye munne n'omulala n'alumba munne kimala banja na mwenge ligwa na mwenge kati kye bayita pure diversion ye muntu agenda okuddamu okulumba munne then yawo jangu wandike nti bagita diversion no problem. Internet yone kumokinga twade tulina muli nti omusajja ono litutuuka ddi naffe ensi nemulagako nti ensi yamukowa. The same way internet loved you nga Palaso akukubya oluyi kuluno internet is mocking you 10 times nkiddemu mu Luganda gye bakoma okwagala nga Palaso yakakukuba oluyi kuluno obukyayi obuli ku internet buli times 5 olwo kitegere ekintu ekyo omuntu kata kyasobola kutya kye bayita fangoni. Ebyo byebitambula era ebigenda mu maaso oyo omukulu Fred Kajubi Lumbuye yesanga bakulaga kugamba nti bo basanyufu kubanga babadde balina enugu yawe nabo ku mutima kubanga omukulu yalumba ekibiina nti naye byonna byemukola nti muleme okudulagingamu abanakibiina kya NUP tutebina gye bikwataganira tukubanga bana abantu ababiri Palaso ne Lion Skin bonna be bamu bakozesebwa omuntu omu era nti tasuubirayo lutalo olulala nti singa wanaaba olutalo olulala toluddamu nti munnange ejja kuba diversion naye nga byonna bigenda mu maaso yagamba mbu mu nkuuka waaliwo olukwe olw'okubanga Lion Skin ate omuntu mbudde ne bagambe nti aba NUP be bakikoze. Omuvubuka ono bwe yazze ku stage yabadde byonna mwabirabye naye mwenna ekifaananyi kino temwakirabyeko ekifaananyi kyo temwakyetegereza oyo Lion Skin ng'alina ekyaliwe gwe bayita Coach Kerementi eyo enkofiira yaki kanjize enkofiira yaki eyo ogira bulungi nnyo kankuwe n'ekifaananyi ndyoke kuzanyira vidiyo lyokolabe nakino kiikyo nakyo kyetegereze kiikyo eno si edit nti twamwambazizza enkofiira baga nti edit gye twakoze no ngenda kukulaga otegere nti tetukola edit njagala olaba akatambi kano okale bulungi nnyo oketegereze bulungi nnyo era n'abawagizi be ate nga bw'abayimbira najja abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumuwerekera wano wenjagala wano ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda kankazeeyo weetegereze bulungi nnyo ng'amaze okuyimba ekibinja ky'abavubuka kyatandise okubuuka mu bantu nga bwe badda ku stage okumuwerekera era ne bafuluma olubiri. Kyenva mbagamba nti bwe tuba tubawadde information njagala mwetegereze bye tuba twogedde ne source of information gye tuba tubagambye muziteekeko ennyo amaaso. Bw'olya vidiyo yange gye nakoze emisana gye nakola nga 3 emisana eba ekulaga ki vidiyo gye nakola gye sobodde kuzannya wano olw'ekitangaala eba ekulaga ki kati kekana akatambi nga bwe twakabatera luli konna njagala okalaba nga bwe kwaba twakabatera luli konna njagala okalaba buli okukakasa kye tubagamba njagala uliza akatambi kano bulungi nnyo. Yimbi Lion Skin yayingidde olubiri n'ekibinja ky'abavubuka ababadde bamuwerekera. Ng'atuuse abavubuka bano bayagadde okukozesa ekifuba badde butereevu ku stage ekyabadde kikontana n'abategesi era wano ekikonde we kyatandikidde okunyooka emabega wa stage. Ab'ebyokwerinda okuli amagye ne poliisi abavubuka bano babawoyezza era Lion Skin n'alinnya ku stage.
akakyankalano kabaluseewo ku ludda lw'enkuuka nga kirowoozebwa nti no wabaddeyo abawagizi ababadde bagezaako okukongoola Alien Skin era ne wabaawo ekibinja ky'abavubuka ekyakkakkanye ku bantu ababadde ku ludda luno ne batandika okubakuba. Omuganda bwemuti tumulaba omwaka ogujja akalamba kasookera ku bankwe. Ng'ekikonde kinnyinnyitidde ekyazzeeko kwabadde ku bunami wabo nga buli omu agezaako okwetaasa. Kyenkugambye nti bali bwe badde bategese ekintu kyabwe babadde n'ekigendwa battire omuntu mu lubiri omu oba babiri ng'abase bambadde enkofiira National Platform ne gwenkulaze akulira ttiimu y'oyo muvubuka yabadde ambadde enkofiira kati singa basse omuntu mu lubiri ng'oli ambadde ataza National Platform obadde ojja agamba nti yabadde diversion. Nkubuuza singa basse omuntu information nefuma ku TV ne ku radio yonna nti aba people power basse omuntu bakuleeta n'abantu nga bambadde enkofiira ne attire obadde ogenda kinyumizaani. Kyovula mbaga nti pay attention to details ku buli kintu kyonna kye tuba tufulumizza. Nkunyonjere tulinawo abantu abakola commentary, tulinawo ba analyst, tulinawo bagaba information aba exposing. Gwe sigala muleniyo, sigala muleniyo, tokola kintu kitali mulayiniyo, leka buli omu akole kyasobola. Fe information twagifunye nga mission yadde yakutta muntu mu lubiri nga bakozesa engoye za National Platform za people power kabadde katuweddeko mu Buganda. Atamanyi kye bayita Buganda kuttira muntu mu lubiri. Omuganda yenna sympathizer bwe kituuka ku kufiirwa okutta omuntu ndanga afidde emikolo gya Kabaka. Kubanga emisana nga 3 mu lumu emisana gambye nti babawadde engoye era bazze kukola mulimu ogwo. Okitegera bulungi nnyo kati byembaga ebintu bino twetegereze nnyo tule ebintu bino okiteeka kama wetuli ate nga byonna bigenda mu maaso era nga byeyongera. Omukyala wa Jose Chameleon Nabagambo yakyali mukyala we kubanga tebasabanga divorce. Abantu bano baweetinga mu butongole balina abaana era okubaawo nti oba baawukane eriba official oba bali balina okugenda mu kooti ebagattulule baawukane officially naye ng'ekyo tekinabaawo bano bakyali bafumbo. So omukyala wa Chameleon Daniel Atim avuddeyo n'akola statement n'agamba nti singa wa poliisi oba singa ayina obuyinza nti Palaso ne Alien Skin bonna bandibadde mu kkomera essaawa ya kakati, nti singa ayina obuyinza bano abantu ababiri bonna bandibadde mu kkomera. Era ye nga yagamba nti bonna abeetaaga mu kkomera nti awo kisoboka bona okubeera nga basigala balamu. Naye nga byonna bikyagenda mu maaso ye omwana mulenzi Palaso akyewera era agamba nti mpozi bano basenguke naye akyayagalira ddala okuba nga abalagirako bwereere. Agamba si wakuzikiza essaawa ya kakati nedda nti olutalo luno lukyalanda era nga lukyagendera ddala mu maaso. Batuuse ku poliisi ne baŋŋamba naffe kyatulemerera Palaso banonye mu butongole mbegayiridde olweyo lw'ekibuga mulunkwase taata tulukuwadde twagala enjakule asobola okukwata smartphone nakkirira mu kibuga n'akomawo mirembe Queen akule ngasobola Queen wanjangu muziri wansi nga teryangaabayo kano kabagezi ki kano kabagezi bokka kano kabagezi ki ojamanya ekikutula omukira gw'ekikere ojamanya ekisibisa omufu ebigere ojamanya enjawulo ku mputa ne mukene ojamanya kisaati toli munene kalifaganagambuye mukwano gw'omunene yakubira bebe nanyiga bize figa alinga omulebe ova mugamba sitema wali yingira wano ololera wali muzi nsaba kweyimirwa bino byabaki bingi nga bwe nkugambye ate tukyalanda nkyakuleetera era nkyagakuwa
wabula byonna nga bigenda mu maaso omwana muwala Fifi da Queen avuddeyo n'atabukira abapromota naddala omukulu Balamu Barugahara wamu ne Abetex Musingozi ayina ensonga ze era mu bigambo bye agamba bw'ati. So njagala mumbuulire mu boycottinga ki mmwe bennyini bapromota nga bwe mweyita muyimirira mu maaso ga cameras ekyo mwalisembyengayo okukola ne mudiisinga abayimbi ne mubalinyisaako abalala mu ngeri y'okwagala obbakola mu ssente n'okubamanyiira ne mubazimbya obusajja ku mitima kati muvuddeyo mu kamera kyemugamba kino kyemwali mulina okusooka okukola. Omuyimbi AK47 bwe yafa mwali temumutegeka mwali muvuddeyoko ne mudimandinga mbu twagala ku ripooti obaawo temukolawo. Omuyimbi radio bwe yafa mwakola ki? Mwena mwavaayo abayimbi. Stop your double standards. Mulekeraawo obunnanfuusi n'okulimbalimba ng'ensi. Industry webanga erina ebizibu ebikulu bisatu muli kizibu ky'amaanyi bapromota. Muli kizibu ky'amaanyi. So bino byemuvaayo ne mugamba kyemugamba kyemwabadde mulina okusooka okukola. Njagala okubuuza omukulu Balamu wali luddawa nga Palaso beekubye Palaso akubya Alienskin oluyi Abe Musinguzi n'amutegekamu ekivvulu n'akiteeka ku Palaso eyali yalanga edda. Wali luddawa okutuuza abakulu bano bagambe yo kyetukola kikyamu, we need to stop this so that abayimbi bano baterera mu straight line. Wali luddawa nga bapromota okuli Bajjo Abe bakyala ku zi TV ne basosonkereza abayimbi okufa obufi. Mwani yabagamba mbu omuyimbi si muntu. You guys, omuyimbi muntu alumwa era anyiiga ate era naye alina right reacting ku kiba kimutuusiddwako. Omuyimbi si malayika nti yajja asuubiza bannange siri basobya ne bwe muli mu nkuba empinja kukyusa n'ettama eryokubiri mukubeko. Mwenna nga bwe mubadde mu kakuuni kammwe temuggyibwako hadiisi. Mwabadde mulina kutuula eyo munda ne musooka mukwata obuziina ne mugamba tugende wa pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo n'atuula ne mugamba akatubayite munda bwekigaana ne mulyoka mujja mu kamera. Mmwe bennyini abategesi b'ebivvulu musapootinganga abayimbi nga mubategeseeko ebivvulu bakole sitanti ez'entalo zisobole okutambuza show zaabwe. Kakati kino kimukola bakiyita batya bukookolo okugeyaŋŋana. Basebo muli bakulu naye musobya. Twabagamba muno guno omulembe omukulu asobya ate buli muntu wakugambwako. Mwali sirise nga bwe mwasirikira ddala nga mukolanga zi Battle of the Champion zibiki. Okay, omukulu Balamu twogere ku kivulu ekyokola Entebbe. Twogere ku kivulu ekyo. Abayimbi baali betidde ku stage nga mbayimbi abo mwali mu Mirikwesi. Do you people want us to go back into the history of the things you've been doing? Do you want us to do that? I don't think we have to. But you know the truth. You know the reality in this thing. Nti industry wetabamu bifu namwe temukola. Kati ate muleme kuvaayo kwefuula bakiiso kya mbuzi. Muleke kuvaayo kwefuula bamalayika. Mu ggulu gye mutali nga ate geyeena gye mutuddemu. Don't. Mukole ekibateekeddwamu ekibatibirizibwamu. Ekisooka musasule abayimbi ekibagwanidde. Bwe mubanga mwefudde akakiiko kakwatisa mpisa nga bwe mutegeka ebivvulu mmwe bennyini temulina na security ekuuma abayimbi. Wabula basajja mmwe bannange. Muyina kutuula nga muwulidde ensonga nga kati oluvuvu mwe lutambula nti omukulu Sebatta abanja. Ne mugamba yo Sebatta musajja mukulu nnyo okubanga abanja. Okitegeera? Nti Sebatta musajja mukulu nnyo okubanga abanja. Nti abaana abakola kweyo show babanja. Nti abaana abazze babakolera babanja. Ebyo bye bintu byemulina okutunulamu. First. So see behaviors z'abantu. Ngate mwe mwazi creating. You created these monsters.
You created them. If you didn't create them, tezali ba desert. Abasajja the big threes we bayombagananga ne balwanagananga nga mbakolamu ebivulu. Kati muyimirira ku ki you people? Amagulu tegaba bagaba amagulu ganfamba tegaba famba. Tegaba luma ko muyimiridde nga mwogera ku zino ensonga. Mufaananye mainstream etakuba nnyimba z'abayimbi. Ate nevayo nebetekako mbutuba baninze ate mukama yatuyamba mainstream yagwa ate teri ddangulu. Era eyo mwe tugenda discussingako terimu. Yagwa negwa teri ddangulu. Naye mwe baseba abategesi b'ebivulu musooke mwetereze mu ngoye zammwe mutereze mu koona gye mutudde. Abayimbi mubawe ekibagwanira, abayimbi mubawe ebintu bye balina okufuna baleme kgendanga mu depression na stress zibaleetera kuvaako kutuuka kugamba nti kati tuzibwe okulwanagana. Mwe mubireeta. Omwana yakubwa oluyolu n'omutegekamu ekivulu naye te nontamusasula. Kyokka naawe oli mu kamera wakula wooteeraba. Kitegeera. Mubaleeta mu bivulu temuyina security. Atambudde n'eggaali emukuuma mbu tuweza abayimbi n'eggaali mubakuumise eki? You can't pay them individually. Musasule eggaali zibakuuma. Oba muwe bano abakanyama bamwe mumbeera nabo ababbi obubbi. Bino temubisobola byaboonoonekako. Maybe abategesa abalijja baligezaako. Mmwe mulinde bulinzi Katonda kubanyulula. Kubajjulula oba mmwe ku retiringa but you cannot. Mwongera munnyo ku kiwundu. Ekiwundu kye mwasajjula edda. Ekiwundu kye mwasajjula edda. Muyimbi akeera ku makya n'avuma muyimbi munne. Ne bamuvuma n'amuvuma. N'olemwa omutegesi w'ekivulu okubaamu ekigambo ate omutegesi w'ekivulu kyakola ayina numbers ku social media avuma ennyo gwakolamu ekivulu. Kati namwe muveeyo mugamba abantu nti ki? Mbuki? Nti omuntu tasooza muntu. Nkuki? Nga muyimiriddewa. Nga muyimiriddewa. Kamera zibatawaanya. Kamera zibatawaanya zibalabisanga abatanaaba. Kamera zino nze mbabuulira. Mwetereze bino ebintu mwe mwabitandika. Good life yayiribya Mirikwesi. Good life neyiribya Mirikwesi. Mwajebaza mugikola mu kivulu. Mwajebaza mugikola mu kivulu. Eno yenkola yammwe. Kwe mufunira kwe mulira ate mwefuula mbu abatabyagala. Nga namwe bennyini mudda ku ma TV ne musojja. Njagala okumaliriza sheno ngamba jjukiza Bobby Wine na katanadda ku stage. Akyayogera ekintu kye kimu bamugaana okuyimba. Abategesi b'ebivulu kye mugamba we mwamulyamu ze mwamulyamu n'abanga takyayina kuyimba mwamulekera ddala. Bibyo ebintu bye muyina okukolako. Bibyo ebintu bye muyina okukolako. Bwe muwulira nti mutegesi munnammwe ategese omuntu amusasudde ne mukiyingiramu. Naye muyingira mbu yayambadde mini. Lwaki temutegeka abagomesi? Lwaki mudepressing abayimbi? You push this artist to the wall. Era omwana ajja kujja amanya nti abo okole fujjo omusajja ow'amaanyi ng'akutegekamu ekivulu. We bakuba ng'omusajja akutegekamu ekivulu. Bino bye mwasiga mu bikungule. Mwasiga bijanjalo mwakola kujjayo kasooli. Mukakasa kisoboka. Kasooli teyaliyo we mwali musiga. Yaliyo. But you chose bijanjalo. Mukungule ebijanjalo byammwe. Industry okutuuka weeri yavugibwa abantu mmwe. Buli yategeka ku Battle of the Champions. Buli yategeka ku show ku muntu omulala nga alinayo simply because abayimbi bayinako beef oba mmwe abategesi mweyinako beef you contributed funyo olugalo lwo tobako kyoyogera. Buli mutegesi amanyi nti olina abayimbi boze tosasula. You contributed. Nawe sirika. Toyogera. Toyogera kuba togibwako hadithi. Just mwagala kubeera mu kamera. Nga mwategekako omu ku mmwe yategeka show nakaseke nefiiramu abantu babiri. Wasasulako wadde ku famire y'abaafiirwa.
kokola obugeyana yeyo industry gye mwateekateeka mu gyenjoyinge mwesonyiwa abaana kale aba bategeka ababalanga mugenda baddiza ssente zaabwe ababawako deposit oba mwogera ffa kyalanda ndowooza owulidde ebigambo akavidi akakoze nga mukambwe muko era nga kawanvu muko nga wokalabye akatambika wala ddala eddakiika 10 naye nga ebigambo ebimuvaamu nga si musanyufu agamba nti abantu bano beekubidde balaze kyekubira nti abantu bano kyagamba nti si kyabwenkanya bandibadde babitumulamu nga bapromota era ne babanga bakola ekintu equally nti naye balaze sayidi ekitamusanyusiza era nga bulijjo ninga kyensobola okukakasa nti amawulire go gakyali mangi nnyo ddala nja kuba nga nkutuusaako omukyala gwe basalidde emyaka 40 mu kkooti ng'olaba statements zonna nga zirimu obulimba zijjudde obulimba yalemereddwa okwogera amazima oba oliawo babadde nga basobola okumusalirako ku kibonerezo omanyi kkooti eno bw'oba nga ojanguyizaamu n'okkiriza omusango n'ogamba nti bannange ekintu kye nakola nakikola naye munsonyiwe kkooti erina engeri gyeyanguwamu n'ekusalira era negamba nti tatusumbuye kyeva olaba nga tumuwadde ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga wokkiriza omusango mu kkooti n'ogamba bannange bansonyiwe eitha nakikola mu busungu kkooti eyanguliza n'ekusalira ate nebanga ekusalira ekibonerezo ekisaamusaamu kuba oba tebasumbuye naye ye yalemeddeko era ng'olabira ddala statements zirimu obulimba bwereere n'alemererwa okwogera amazima ndowooza omulamuzi olw'obusungu n'amukubako emyaka 40 yalemeddeko nti omwana yagwa bugwi naye nga mu butuufu kamera zaalaga buli kimu singa yayogedde amazima mulamuzi yandibadde kansooke kutwaleeko omukyalo twali kwepamira ow'ekitiibwa olunaku kwepamira abadde abikola oluusi abadde ayepamira obundi bagamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe nti buli kaseera bw'oyogera ebyobulimba obeera uncomfortable era ate statement okola ezitakwatagana byogera biba oluusi weerabira luli kyewasooka okwogera ate noyogerawo ekitali naye tumusabire bambi tumusabire mukama amuteeremu obwangu asaavinge ekibonerezo kye aveeyo kubanga maama mu ngeri gyemulabamu ayinza okuba alina abaana bambi nga be yali anoonyeza abaana be babeewo naye byonna ebyatuukawo bw'atyo era nga we tugendera okuba nga ate tugenda mu kalulu tusaba nti oba oliawo mukulembeze w'eggwanga ajja bba nga abapadoninga abalina ebibonerezo abataakola emisango egya naggomola mukama mulungi nti omwana teyafa so tusuubira nti oba oliawo mukama ajja kuyamba nga we tugenda mu kalulu pulezidenti Museveni waliwo watuuka n'agamba nti nsonyiye abasibe abataakola misango gya naggomola ne bateebwa naye amazima kintu kikulu tuli ku NCK TV amunange oba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tulina amawulire mangi nnyo gotasanidde kubanga osubwa yadde akatikiti kamu bwe kati tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo